Olinamu. Abakundagira ddala nti oli mwavu tolinaamu ye. Sinamu. Lino zike lya Uganda si kichupuli togana nakuwa kichupuli. Zike ndiraba. Oliraba zike. Ndiraba. Nankabilwa njagala okuma ekigambo kyo. Nkikumi mwana. Wagabe lunaku 10 mmeka. Kati katukyuseemu mu kazannyo sente sigenda zikuwola. No. Sente nzikuwoze. Naye njagala woozizza nzirabe nga gwazirina. Kale. Okitegeera. Kati 12,200. Njagala serubiri yabazinterekera. Nganzimu wazitereke. Yabazinterekera wenzi kubuliza sente zange ng'ozimpa. Bwe kiba. Sente zino waliwo mukwano gwange yazimpadde. Mwana oba akola mu kiyumba muwala tayagala mwogera mannya. Mutera okumpa nempa abantu. Naye womala omuwa n'enkya n'omuwaayo n'oguddako agenda gamba Sonko Katonda yamuleetanga kirabo. Katonda yaleeta Sonko. Kanziye nyamba nyabandi awo ngaleeta endala. Nga nazo azirya kati twakyusizaamu mu bintu. Sente ozimpa buwi nze nenzija nempola mpole. Okitegeera. Nze ne mugamba zange naddala mu abatagala boogera mannyeza mu ngenda ziwo lino nammwe omutye n'okutya. Then bw'omala ng'azizza ate nga tuziwola omulala oba ng'azizza nga tuzizza mu bizinesi yennyini nyini. Ebyaddala nakooyo tuula ewaka. Kirungi nawe okimanyi. Bana ndoza kitukoze si kibi tusaba mu commentingeko wansi awo twagala abantu batandika okukola. Mu twinera business ye twakoledde omwana omu Saidi eri mwagirabye saagala kumwogera eno. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya twebaza buli omuja sinzira okubeera nga atulaba twongere bajikwiza ntukola airport pickups bwoko mawano mu Uganda osobola ku contactinga no booking nga obudde bukyali ogenda okutuuka ku kisaawe entebe mbawo wendi ne receiving ne nkutwala ojobo oyino genda olwa bagende wala nga wetagusoka omulemu ku hotel oba hoteli oba lodge oba guest house tusobola okukikola nkene tukwongerayo abagende wale nyenyenyenyo transporting amonji tuyinza okutwala mu bus park oba kuteka ku Jinja Road oba lugudu n'olukufulumya ekibuga Kampala ngudde wamwe ne weyongerayo oba okutwala ddala pake waka ku mulyango. Enamba y'essimu eyo gy'olabaawo ya Airtel kanji kusomere eri 0706 79 47 29. Enamba eyo 0706 79 47 29. Ku imo kweri ku WhatsApp kweri ku botimu kweri waliwo enamba ya MTN 0782 95 21 55. Kitegedde kamera enjeterere bulungi nnyo teyeewunzika tulabe nga ate tugenda mu maaso tuli wa Nankabilwa obulamu buli buti. Obulamu bulungi mpozi obwamu obulwadde bwawona bulungi. Obulwadde bwawona ate bebi ali ati ne bebi naye mulungi talina kimutawanya kyonna ayonka bulungi amata mu ayonka bulungi naye amata mazibu kati pozimala kulya kubitulatula era ali ate kyekikuganyi. Omukulu Serubiri oli kiriya Nikiriya se wakava okuyiriba ndabaawo oyina ettaka lingi era nakakomawo onsangire nakatuuka katikati wakagwawo kati tuyinza obadde wakayingira naffe ntuyingira ndoza muze munvaako mabega bigenda biti eyo ku mulimu embwa gito gya mpolampola gitambula naye nga bitambula mpolampola kulemerako bulemezi oyiiya akatale ye kati kali kati ajuzi nakayitamu awo nga ndaba leerwe abali kulere bakosebwa nnyo kakyali awo wekali waliwo abalala waliwo bali bageza okuza eri mu paaka era kakyalimu eyembeera tekannaba nti bakyatya tetumanyi kinaddako bagamba naye sikasuubira kuvaayo era gye kali kati era kajja kayinza obeererawo mpolampola. So oli ku mulimu gwaffe ogwakagaali guli gwennyini oli gino kusaabaza abantu abalina be baguze n'obatwala ewaabwe. Bitambula bigezaako mpolampola. Tulemerako omanyi buli Kyagulanyi tugamba olemerako omalako. Olemerako omala n'omalako so nawe olina okulemerako.
kale katukomewo kene wa Nankabilwa. Nankabilwa oli kaki kati oli ku plan ki? Omwana alina kati yebbanga ki? Mwana kati alina omwezi gumu n'ekitundu. Mwezi gumu n'ekitundu. Alhamdulillah wabanga alikiriya. Ebyokumugema. Mugema. Bamugema koko? Walinga yakaza bamugema wano. Na wano bazimu ne okuba wano. Ku kisambi. Ku bisambi byombi bibiri. Kye kagame bombi bibiri. Okay. Pozi mulenzi, manyize nyanya. Mulenzi, tanatandika tambula. Atambula wa mwezi gumu. Kenze manyize zadde ku mwana liseera. Tomanya. Bana bamanya okukola ebyafa ne bamuzaala ne kaba nebanga nsolo netandikirawo. Sekirabangako. Owa impozi watuma linnya ki? Jaden. Kitegeeza ki? Mbemanyi Jaden. Kati gwotuma yo tamanyi bitegeeza. Ate eri ekika. Mugamule. Ani ya mutuumira ekika? Anti nze nakotte lya taatawe. Dena muwadde. Taatawe ye mugamule. Kyogamba up to now taatawe mwana todanga mumuwuliza. Todanga muwadde. Olusi wotukuba essimu adinyiga busy. Akyali ku busy neera. Mami Sonko. Nze namuvaako buvi. Kale kirungi bane tufune essanyu bwe tulaba ntuyina bye tuba tutuuse ku step emu endala. So twazaala omwana owokubiri ku mukutu gwaffe ogwagulu talent yono gwe bayita mugemule Jade ninga mama we bw'atunnyonnyodde. So omwana ono waali bulungi mpola mpola ino mwezi gumu n'ekitundu. Tubeebaza mwenna abatukasaganyizaako okulaba nti ate twavuunuka ekyo ebyokuzaala byonna mubijjukiranga we byali biganye mutuyambako n'obuyambi obw'enjawulo paka ate omwana we yazaalibwa era mama yalongoosebwa bulongoosebwa. Ntulaba nti ate waali. So mbadde nga mumubuuzaako Nankabilwa aliwa ali ate kati bigenda bitya. So yono waali. Kati oli ku plan ki? Plan gyendeko yakwagala kukola. Ate ki ekiganyo oba bina plan yonatandikira okukola. Ekiwundu kyawona leba walongoosa. Abo waawona. Ddala. Waawona. Ne bw'otambula osobola n'okudduka kati emisinde buli kimu kyonna kisoboka. Emisinde sisobola. Lwaki? Awo peni ebejja kudda so akudduka. Mabeero kyalina okugumikizamu emizimiro egiwera. Olyokoddeko okudduka emisinde. Naye ng'okutambula okukola emirimu emirala. Awo mjonjikola. Okusinziira ku basawo bakugamba olina kulekera okukola kumala bbanga kyobe ng'osobola n'okwetika ekidomola ky'amazzi n'okudduka. Sijja kulimba. Tebabikugamba. Obijjukiramu abagamba bbanga ki? Ebintu by'amaanyi bye bamuwalira ddala ebbanga emyezi nga 6 7. Mama deni. Omuntu singa abantu alina muntu amuyambako mirimu ng'egyo gy'amaanyi kwetika bidomola. Anti kati era abalina waba akola abaasana omulimu nga mukakkamu. Omuntu nga talina yalina okweyamba yekka. Abalina kubeera. Tekisoboka. Abalina kubeerawo n'alinda. Abalina okwegumiikiriza kubanga tasobola kulekera Katonda naye akimanyi. Newabanga yakuleka nobanga mu ddwaliro ovudde ng'oli wekka. Era tomanya muntu gy'avudde najja n'akugaana agamba kanjira mubeererawo. So Katonda buli kimu kimukwasa yaba amanyi plan za buli muntu twalize wamu. Olabira awo nawe nga kino kisobose. Nga ate kino kivuddewo amadde sikisuubira bwenti. Ate Katonda avuddewo amadde simusuubira bwenti nga kutuuseeko. Ng'akujja obaddewo wola wakalubya ate nakutuuse walala. Lwaki twakuleka oli eri gye basomeseza shampoo oyiga okukola sabbuuni weebityo. Byakoma ku ki? Twali twadde nga tukyasoma. Naye bikyagenda maaso? Bikyagenda maaso basomesa. Olina by'oyizeeyo? Nayigayoko sabbuuni on'okunaaba. Owokunaaba? Nga wakunaaba. Nga w'amazzi? Nga si wa kitole? Ne tuyigayo ow'ebitole. White Star. Oyo ng'abeera White Star bw'atyo. Omanyi omukola singa materials zifuna. Oyo w'ebityo. Leero esitagenze kuba enkuba ekedde ettonya ate nga nina okwoza. Enkuba ettonya twadde olina okwoza. Kigeza ne gye wabaddeyo? Kale ndowooza lumu tujja kujjako keegi musomera ebyo. Naye ndowooza kati ebikyali kati gwe n'okola oli ku plan ki mpulira ogamba kola ne simanyi lwaki otandika kola. Sente zikyagaanye. Sente mmeka wangamba lwe sente capital wamutereka. Togamba sente. Twali wanoogamba sente capital simanyiza ali mmeka n'ogamba ezo zikwatako ezo nazitereka. Sagamba wano omwana we yalwala. Naliko naye wansi wa mukyala Kadompuni. Nambuuza ne mugamba sente ziri ze natereka kuba ono yafunamu engeri ya Ssenyiga. Ze najjayo nenkola ki? Nenkozesa.
kanoba nga tolinawo wadde zoyinza gamba nti walinawo 5 wangamba capital kaisa wa muntu walina 5 so nkoba ina 5 zimpe nazikuddizo mayinze sigaba nze mpola muzibonye nakuzi wano we nandibadde nkolera obuwolo bwe nandireese waliwo yatandise obukola ki obuleeta nti olw'okuba nduddewo okola ki kati nze nange omanyo obeera omutongo oba oyiiya kati eri wansi mama gyali waliyo akubana abafumba ebibumba nagenze ne mwebuuzaako ebibumba ebyo kale nze nali manyi bapimira mu kilo ebibumba bino ebyenkoko kati bwe namubuuzizaako naŋŋamba nedda babala kimu nga buli kimu kyammeka kimu kiba kya 2 kati gwono oleeta eno otunda 5 oba 6 kuba kizimba ng'okifumbyeko ozaka kifumba kuno maana okisiika anti abamu okifumbako abamu baba baagala byanva tokisiika mu butto abalaba baagala ng'okikaziza era nebbali oba olina obbaawo ne butto kati we namubuuzizaako naŋŋamba muneetaaga okuba nga njagala kale tandika okukola obulungi nkozesa $3 kati naŋŋamba bw'oba emba nsobola nfune ne fulampeni mbeere nabyo sigiri then ku makya antwaleyo gy'abisuubula ntandika abisuubula sayidi wayi abisuubula mu lufula ofuna $3 nogenda nosuubula ebibumba ng'olina ne fulampeni esigiri yo oyina ne sefuliya ebyo byo nsobola otandikira ku ebyo bino byekozesa wano ewaka kati then otandika mpola then nendyoka ngula ebirala kati ojje kyogula bibiri okitunda 5 nze anti kati nze wenda nga kinene 670 kimu kiba si kinene nnyo nga 5 akimanyi oba otandika obitandikiza mu 5 byonna omwadde kinene sooka osika bakasoma ne bawulira nti biwooma ogenda tuuka obijjula ng'agamba tugende wali ewaka Nankabilwa ke kayina ewooma ekiwooma ate kati wano kuleerwe wabwereere oteekawo ogundi abaliwo tebakyasasuza bantu enye bali nti babagobe ne time baddamu babagobe era abantu bakolerawo siga nti bakujjako ssente kasobola olwalo yakubye enamba abuteekawo tokyasobola buteekawo mba sikyasobola era kyenkana tuba baneiba wano ewanyanguyira yakugambye nti waluddewo anti kati ye yataddewo so olina kweyiiza mu kirala mba nnakukola kirala ate kyekirala kyoyinza okuyiiya tuwulidde ekyebibumba kyomanyi kyewatto tolina kirala kyewakozeko risaaki kyogamba nti baŋŋambyeko nekisoose okukolako risaaki ekiwasoose ate kyoyagala okutandika nakyo kyenjagala okutandika nakyo kati sente ani atuula wano walooni gwoba osingira omufaliso oba obuliri kyolina kyekiba kikutaasa ate kati oba onaakola oti wabula sijja kulimba wano naye wano walooni nogenda nakwayo $10,000 nomusingira ebyo mu nyumba byonna nogenda noriskinga baga abakola bizinesi babeera barisiki teeka so olina okuriskinga n'olaba wezigala n'okolemu okuzzaayo nga babitwala baba baagala ndagamuntu ate kyetagala ofuna ndagamuntu kati osobola ogitandikako n'ogifuna kiri kyagaana naye so bitolina ndagamuntu naabo ayange yalemerayo ng'eremerayo eti nagisazisiza wala ate kati process gyerimu kati nnyingi ye ate gwe ebyokugula akagaali ate gwe otuuse waliwo yatugambye akagaali awo omwami nga naate n'alwala kati gweinako ate gwe otuuse sayidi eyo nze sinaako naade kutuuka kubanga era mbadde nenda kiva gye muli kiva gye tuli tutya ffe tolina tulinda bino bigwa wona alinda ebyeno owedde ojja fuuka nga nakafu nti bikaseera abaera alinze sokwagira nanti kati nze kiri eno tolina lindayo kintu kyonna olina labirawo nga luwekize wona alinda ebyeno nanti kiriwo ekiti kati nze wedde eno nkyagikolerako mpozi yanga mbadde nfunye ssente nanyini eno nemusasula basasuzi nakivaamu nenkolaki nesiga nga ye yagamba nti eba oba omusasula mmeka yala ngambye 2 kubanga twalina ssente nante ssente kati abo mwaddiramu awo okulwa ssente zijjamu gozilini oba kitegeera endazi lwali tulinawo endalalala ne wabaawo yazitwala oze bali batuwase ne wabaawo yazitwala agenda azikozese azize nezigenda lwawo okudda kubanga $200 buli wiiki azza alina okusevinga $1.5 ate tumanyi bizinesi netambula etya kolowa akasente ketulinawo komunsawo yagututa nti naye katidi nnyo gatini kati kanaddira ate ebbanga ddene so olina okuba nayo nga weyambayamba obanga olina wosula ekido oba 10 ogenda ogitunga ng'omanyini nawo 8 so singa nfunayo mutu nampa $12 mpopingako ne sola kana akagaali
ka mitwalo 2 then entambuza obulamu ate bupya. Ekyo kyangu nnyo nkikola. Kati soko beeka nti yo saving naawe. Tomanya tuyinza ogamba tuyinawo 10 oyina ye 10 tuyongerezeeko. Ekyo nsoki. Osasu tuzikuwole myezi 2 oberengo ozikomeza oba mwezi gumu oba myezi 3. Okitegeera? Kati gwe soko beewoneza obaawo. Ekyo kyensolo kikola. Kubanga sente zo neza business zo zaali oyonseza omwana ku kamera wano baako kyobikkawo. Tomulaba nakati tomulabeera. Manyi baba YouTube bayina amateeka nti kati so baako kyoyiya kubanga ono batuweza sukadaleza business ogwa so yatana bakuzaala yali akozesa nti omutwalo gumu nabo omukyala bamita Ruth ali Sweden nedda tali Sweden alina wali awonerabidde o Canada n'atuwe 10 bwe twagenda okujja ono nga atona afa nizikola ate ebirala okitegeera kati sente zo zibeera bwezi tizirabeera bwezi toyinza oteleka sente n'ekyawo ojja kukola business ofenjala ate atali metuusa nti oba olina ozikozesa ekiba kiriwo ate n'olinde ekikola ki era ekiba kiddako kaitegeeza oba wetaaga sente meka then otandikawo ka business olabe nti sente tezifiiramu zisobola okuzaala endala amu neetaaga emitwalo 4 emitwalo 4 mbanga nzifunye nenzikuwola oba osobola osobola zikomyawo nzikuwola kumpola mba nsobola nga lunaku nkuddiza meka simanyi gwe zoyagala bino tebiba bya pressure nze ebyange eno tebiba bya pressure nkugamba osobola mmeka gwe kyoyogera kyentambulirako bwe kikulema then gwaba ye undisappointing nze sikuwa mateeka nze nkugamba ena nti ye nina obusobozi bwajo then tutandika kati bw'obuzza mmeka banza 2 buli lunaku zisoboka okudda 12 buli lunaku anti katulaba oba ogenze mu looni tugenda bayita gira muddayo baba ogenze mu looni emitwalo 5 za 12 buli lunaku naye kati nze gambye emitwalo emeka ena banza 2 ozisobola 2 si nyingi banza 2 osobola okolaga amagoba kweri emitwalo ena gisobola okola 12 buli lunaku omwezi omanyizi ba sente mmeka omwezi sinja kulimba gibe emitwalo 6 oba lero kimanyi mwezi gulimu ennaku aga 3 singa luba 10 buli lunaku gibe emitwalo 3 oba kiraba kati so omwezi gibeera emitwalo 6 kati simanya onasobola nzikuwe atawo sina pressure gwe osobola okuzza zoyogera kyetuba tukola ngome bilibilo naziza ebyaddala naye ngazosaba fulampeni ya mutwalo ojogera okukozesa osuka kubala naawe jukira wamma zewendi gwe bala asiri bwe bane abatulaba atwagala okwasaganyiza ku bantu naye nga tubajjamu ekyejo okitegeera mutera okumpa nempa abantu naye womala omuwa n'enkya n'omuwaayo n'oguddako agenda gamba Sonko Katonda yamuleetanga kirabo Katonda yaleeta Sonko kanziye nyamba ndi awo ngaleeta endala nga nazo azirya kati twakyusizaamu mu bintu sente ozimpa buwi nze nenzija nempola mpole okitegeera nze ne mugamba zange naddala mu abatagala boogera manyeza mu ngenda ziwo lino nammwe mutye n'okutya then bw'omala nga azizza ate nga tuziwola omulala obanga azizza nga tuzizza mu business yennyini nyini kyetugenderera kiba kitwagala abantu bakulaakulane twagala abantu bayiga okukola okitegeera mulaba stories za Nakafu sanga singa twakola bino sanga libadde ayinako wali kyejo kyalibadde kitini ne kati ekyejo kyayitirira obungi kati ebintu byamutabuseeko tetumanyi oba kati alina ku ki kuba yatonye ekikeje kyasiza leero oba yamututte oba wali tetumanyi saagala amalimbe kati twagala abantu babeemu ekyejo we find you oli mulwadde Katonda tuyamba tufuna omuntu akuyambako olumala okubanga ateeramu mu kuwona nga tufuna ekyokukolera mu ezo sente zennyini zeni ng'ofuna ekyokola ng'obulamu butambula nga bugenda mu maaso kati 2 kuba ziba 2 ennaku 5 guba mutwalo ennaku 10 ya mitwalo 2 ennaku 3 okitegeera kitegeeza omwezi genda okugwako enaaja nge giba gyaddadda kisoboka era kiba yadda kisoboka ebyaddala kale nze Sonko Muhammad nakoze obweyamu wanaabwonoona yanamanya so Myra Angel ali ku kamera tongedde bajikiza ntukola airport pickups bw'oba oyagala okutambula naffe contact us enamba y'essimu eri 0706 794729 Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa Buloba ku nsonga y'ebyokunyirira Betty ono ayigiriza kola makeup sayiringa enviri ku mukologo atimba ku mukolo asiba buli kika kya nviri so mwekwate namba zo squeeze back namba zo mukubireko bijja banga bitambula bulungi wakalubiriza ngo mugamba Sonko ye yangambye nyamba
okitegeera then nga muteesaganya era waaba ayita ajja kukolako n'aba tayita ojja omunyigiriza nnyo kuba mumanyi mukazi mukozi oba muwala mukozi kati aha sente ezo singa zireeta enkya oyinza tandika ddi kukola enkya lwa mukaaga oyinza tandika ddi okukola because nze bemala ozikukola ziba zitandise okukola ezange okubadde tokamanyi lwakuba ate nze ndi wanjawulo abaaloni oba weewolayo sente soka nobawo emitwalo 2 gyakwewandiisa si bwe kiba bwamala nakuwola emitwalo 10 nakugamba za 12 okutwaliza omu obeereziza emitwalo 10 n'emeka owasooka kukuba giri 2 egy'okwewandiisa kale aye nagamba nenateekamu 2 so giba giweza emitwalo emeka oba olupapula lwewewandiisaako teutwala nusu 5 okulwandika obwandiisa erinnya lyo fotokopi enusu 10 2 kati nze bwe nkwezange leero netukkaa nti bwe nzikuwa leero ku lw'omukaaga ku Friday kati tugenze nzikuwa leero ku Friday enkya lwa mukaaga tandika okukola enkya amata ndikuzibala mba netaga amagoba pozi ng'onnyonnyodde nti ate kati nkyalo kyokima ekiwumba nyinza obutatandika nkyakukola nja kutandika okukola nti ddi ku lwa Sunday nze lwa Sunday mba nsuubira nnaku zange 5 omwezi bansuubira omutwalo gumu 10 mmeka 10 kale yakutandika ku Sunday ebyaddala obaddewo gwe abaddewo wendi twagala twekwata ekigowa neeno ziruwa simanyi zagudde wezirizizo olinamu kyenyompa omutwalo olinamu awo yakundagira ddala nti oli mwavu tolinaamu ye sinamu lino ziike lya Uganda si kicupuli toganda nakuwa kicupuli ziike ndiraba oliraba ziike ndiraba Nankabirwa njagala okuma ekigambo kyo ogambye lunaku 10 mmeka kati katukyuseemu mu kazannyo sente sigenda zikuwola no sente nzikuwoze naye njagala woozizza nzirabe nga gwazirina kale okitegeera kati 12,200 njagala serubiri yaba azinterekera nzimuwa azitereke yaba azinterekera bwe nzikubuliza sente zange ng'ozimpa bwe kiba sente zino waliwo mukwano gwange yazimpadde mwana oba akola mu kiyumba muwala tayagala mwogera mannya okitegeera n'azimpa nzireete nzikole bizinesi ey'obuwowoolo naye tugenze okwesanga nga obuwowoolo nga bw'obinnyonnyodde kati gwe kola ozikozese nga bw'osobola era byonna bigwa mu tubali buli lw'ennyuka ng'owasa lubiri 10 mmeka era ennaku z'omwezi ziri 2 oba ennaku z'omwezi nga ziri 10 bansuubira emitwalo gyange 4 gino bbanga bwegiri kuba buli nnaku 5 okitegeera zireeta ezo sente then tulabe sente zonna abazituuse naye nezo tezirina kuggwawo ate aba ali mu bizinesi nate tezirina kuggwawo kapita ino sigalawo neziri kapita aba ino sigalawo nezino nga amagoba kati nze gwosabye naze nkuwadde 5 sawa tali flampeni kati kitegeeza amagoba waba afuna nusu kakaaga alina okujjako 10 mmeka 2 n'asigaza 10 zinya business etambula kasitegeeza ne kapita basigadde ezirimu interest zibe unazikozesa obulungi kitegeeza bwazikozesa obulungi ansobola n'okwongeramu ate nze mu business kitegeeza balongera gaziba basobola okuba emitwalo 5 ne wayitawo omwezi ne ngamba kati nyongeddemu 5 emirala ebadde emitwalo 5 business efuse ya mitwalo 10 oba kya tuyinza ogenda okomekereza nga tulina omudaala nga tukoze lufula esala enkoko naye otandikidde mbiwo it is very possible kati twagala tukole sente zirikole mukozesa obulungi owedde bana ebyaddala nakoyo tuula ewaka kirungi nawe okimanyi bana ndowooza kyetukoze si kibi tusaba mukomentingeko wansi awo twagala abantu batandika okukola tulina era bizinesi gye twakoledde omwana omu sayidi eri mwagirabye saagala kumwogera eno saagala mwogera nnyo ku media naye mwalabe bizinesi program gye twataddeyo nga twataneseyo ne sente emitwalo ameka 2 era ntukola ekintu kyekimu twagala abantu bayige okukola okitegeera bave mu byampaayo nninda sonkajje sina sukali and so on twagala abantu bayige okukola buli omwaka akozesa ekiri okumpi tukozesa akatini ke tuba tuyina tukole obulamu butambule bugende mu maaso okategedde nkategedde kale nze Sonko Muhammad tulinze okuddamu okulaba nga tuli mu bizinesi ng'okola ina kyatesoba kyabula comment section we awo tusaasira abafiiriddwako abantu baabwe abafunye ebirungi mu yogeyoge bannaffe tujja bba tukoma program zaffe ndasolo binako otugambayo ntumira ku bandaba ntumira ku batu bakulaba ne mbabuuzako muna gye muli nange gye ndi eno naawe bakengeja ogenda we savinga wadde agali okyalina kamulala bwe naaba nange naze naabankwasiza mu 12 oba mmeka then ojjalabirawo nga nkugamba omanyi nti agali muyite tukole endagaano tukasasule naawe oddemu okasasula ate
twagala tubeewo njagala kunoonya nsaba yaguta nti ebirimu akadde kasente kabeere nga mweka nga ninamu akakadde awo kabeera ku akawunti ye nga tusanga omuntu alina obuzibu naye nga ali mu kategori esobola okukola kati ono mwamulaba nti asobola okukola mwenna mukyogera. That's why tugambye katumwoke ezzike lino then tulabe obulamu tebuyinza okuba nga bukola ki ate nga butambula. So eyatuyambyeko omuntu waffe yampeereza ezzike lituuse bulungi nnyo twagala tulikozese bulungi ezzike lizaala amaziga amalala obulamu butambule. Kale Mara Angel ali ku kamera nonyako ku TikTok that is Sonko Muhammad ojja nyumirwa ebiriyo ku Instagram naona joininze nonya Sonko Muhammad bulletin nawo jononya ku TikTok ojja kugifuna. Mara Angel nawo namunonya ku TikTok ojja mufuna. Kale assalamu alaykum oyina ko tugambayo banene yanzanyo neyanziza nnyo neyanzeege bonna abaweereza obubaka mbufuna pozi nenyongera okutumira senga mabirizi bannange musubwa omusubuludde omulaba ate omuwuliza kasi era ndudde ali bize nange ndudde ne kimanyi wiiki ejja nyinza omuwenjaako ndudde njamugamba ajjaddemu akukyalire mu kati ntumira bonna abalabi baffe tebajjanga okwo temujjanga okwo. Kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.